Bakayisa nnyo ku ssaawa 12 ez'olweggulo mu Kampala, ate abamu baba bakifuluma so nga abalala bakingira okubaako bye beekolera. Mu bano mwe muli ne Medical Weso omufumbi wa Pilao ku musajja alumbwa ekisangibwa mu Kisenyi wano mu Kampala. Ono tumusanze aliko bakasitoma baaguza wakati mu kalippagano k'ebidduka akakwata ku luguudo luno. Kawesa atubulidde nti omulimu guno agukola buli lunaku era ng'akeera mu katale k'owino okugula ebirungo by'akozesa. N'ogenda n'ogula ebirungo ogula byanjawulo ng'ebirungo ebigendamu obungi. N'ogula bino eby'ensaano, n'ogula ebyokusala ogeza kotimire ezo zipepe ezo. Gw'omuceere agugula mu Kisenyi ku bbeeyi ey'abasuubuzi. Afumba Kayiso ne Super era Kayiso kira agigula 28,000 olwo kiro 10 n'azifunira ku mitwalo 28. Ye Super amugula ku mitwalo 35 kiro 10 olwo kiro emu aba agiguze 35,000. Annyonnyodde engeri gy'atabulamu ebika by'omuceere byombi omulundi gumu okusobola okumukolera ky'ayagala. Omuceere gwa Kayiso walibadde gukola eky'okuzimba ate Super kyatasobola kukola. Super no bangoteekamu kawo kali ne kaba nkasikiriza guno gwa Kayiso oguzimba. Olunaku afumba kiro z'omuceere 10 zaagabanya mu bifo 3 gy'agutundira. Pilao we atandikira ku nnusu 10 okudda waggulu kyokka nga n'ow'ebitaano asobola okumuguza. Emmere agitundira ku kkubo naddala mu Kisenyi omusajja alumbwa ne katale Kasubi abangi ke bayita tonninnyira. Olunaku asobola okunyuka n'emitwalo 6 nga bitambudde bulungi. Nga si biseera bibi okunyuka n'emitwalo 6. Emitwalo 6 amagoba ku byofumbye okunyuka n'emitwalo 6 emitwalo 7. Kawesi yenyumiriza mulimu gwe nti gumuyambye nnyo okubeezaawo famire ye ate nga yagulako ne poloti gye yazimbyemu kati. Sobodde ogula poloti ekyengera n'enzimbako wensobola okusula ennyumba bisenge 4 kuliko n'eggalagi. Ekifo waatereka ebintu byapangisa kipangise n'apangisa ne waafumbira era okumaliriza ng'omwezi asaasaanyiza emitwalo 40. Kuba entamu ziba nnene nga wozirabye wali nnene tosobola gitwala nti ate ngiyitikke nga ngitwale gyensula oba olina ofunawo esitoowa nabangeri emitwalo 12. W'ofumbira nawe ne weekanga nga walimu 12. Kati ogenda ogattagatta bino nti ate nkolera wano nkola ntya kana ng'oli mu mitwalo 34. Emitwalo gy'otambuliramu eza lenti eziyange ezivaako. Ono agamba nti ensangi zino ssente ntono mu bantu era bakasitoma be beewola nnyo Pilao yadde nga bangi ku bo tebasasula. Abasinga obungi bali ebbanja akuyambe najja tasasula. Abasinga obungi alabika kuyita eri mabbali g'ekkubo ng'amanyi tokola ki tomulaba. Keko okusomozebwa okukyasinza okuba okw'amaanyi okwo. Abaagala okukola byakola abayisa okubawa amagezi kyokka ng'agamba nti bw'oba olina entamu efumba ebirala byangu byakufuna. Kuba entamu efumba kilo 5 oba olina okukwata emitwalo 7-8 oba munakakadde ofuna entamu eyo ne guba nga guzitowa ekisokera ddala era badde nga kapito waago nga tonateekamu magezi oba olina okunoonya emitwalo 7-8. Omulimu guno gwetaaga obugumiikiriza kubanga bangi ku be yatandika nabo baaguddukamu dda ate nga ne customer care yeetaagisa okukuuma bakasitoma abo. Julius Kafuluma yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV agafuna.